Ntumbudde kansubire muri bulungi buli omu gyasinzira okuwuliza essaawa ziri bbiri zennyini ez'akawungezi ka leero olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'ekkumi tusigazaawo nno omwezi gumu gwokka guno gugweko okwowandiisa kutandike okw'obukulembeze bw'eggwanga tulyoke tulabe ensiisira bwe zenkanya emyoyo mbulamusizaako banyabule bassebo mugyasinzira okuwuliza kansubiri muri bulungi ensasage eyingidde mu nnyumba seyakato kategeeza muno nti chemical ali ayingidde nabalaalise kuva ku makya nti ngenda kuba ntuusa olwaleero era saagala bamalira budde bamalira kintu kyonna njala tandika mangu nnyo kubanga mmanyi mukozesa data mutono nnyo ate nga mwetaaga okufuna information so yensonga lwaki nzize mbabuulira information olwaleero abakatuuka mbalamusizza nnyo okusookera ddala njala kusooka obaza bannayuganda mwenna abawangalira mu diaspora bannayuganda abawangalira mu nsi ez'enjawulo naye nga mwagala enkyukakyuka mbalamusizza nnyo kansubire nti emirimu gye mukola Allah agisiima katonda eyawanika eggulu okutali mpagi agisiima naffe tusiima nnyo emirimu gye mukola mu struggle newankubadde nti mulimu obumulumulu obutasobola kugamba kankigambe nti obutasobola kwewala naye nga ate bulina okwewala mu biseera byonna so mbalamusizza nnyo mwenna abatuwuliriza n'abatulaba njala okubaza nnyo abantu mwenna ababeera ku social media 24/7 nga montalinga ebikolwa bya gavumenti n'abannanfuusa bali mu abeefula nti ab'opposition nga si opposition kuba nti batambuza emivuyo mu opposition mbalamusizza nnyo yakatuuka tegeeza munno njala otaaginge omulamuzi yenna gw'omanyi mu judicial system njala otaaginge state house njala otaaginge lutabayisirwa mutabani wa karekyezi njala otaaginge security organs zonna njala otaaginge ba opposition figures mostly abanupu abasigadde saara kumanya njala otaaginge buli muntu yenna gw'omanyi nti munnayuganda kimukwatako mumutaaginge kubanga no information gye ndora tegenda baleka kyekimu njagala buli omu ajje wano tukwasaganye ensonga zino nabagamba tekyali TV mu Uganda esobola bbawa amawulire buli omu ababa amawulire gakifuula nnenge kubanga bamanyira nti Uganda yafuuka y'abantu balooza tetutegera naye nga tutegera bulungi sombula musizza nnyo kansubire muri bulungi abakatuuka nga bulijjo nsooka kutandika na kiggula luggi njagala buli candidate buli muntu yenna yakwata kaadi ya NUP mutagging nga sinatandika video eno njagala buli candidate yenna yafuna kaadi ya NUP ng'agenda kwesimba ku kaadi ya NUP mutagging nga sinatandika kyembasaba tagging wa kansala oba chairman sifiri oba chairman C5 oba member parliament mutagging before nga sinatandika kuba kyenjagala otandika nakyo kiggula luggi kikwata ku bo bonna waliwo system gye tulina okutandika bajja tit for tat kati njala otaaginge buli muntu yenna agenda okwesimba ku kaadi ya NUP ekiggula luggi kikwata ku bo kyenjagala tutandike nakyo olwaleero ekiggula luggi njala kisooke kitandike ku buli muntu yenna akutte kaadi ya NUP gy'oli mu kifo kyonna mu Uganda please njagala omutaaginge omugambe nti chemical ali atandise naye yagadde ekiggula luggi njala akiwa abantu bammwe so ekiggula luggi kyewaleero njala kitandika bwe nti buli candidate wa NUP yenna mukimanye nti twajja mu struggle eno nga tetuzze kuzannya era bwe twali twogera ne tuteesa nti buli muntu yenna afulumya posta ekisookera lero nafulumya posta ng'eriko ekifaananyi kyongereko nekya president abantu abamu mutuuse mu kkubo olw'okuba mwamaze okufuna kaadi temukyayagala kussa bifaananyi bya president ku posta zammwe ekyokulima mutambula temukyayagala kwogera ku linnya lya Kyagulanyi Robert Sentamu olw'okuba mwafuna kaadi mwefaako mwekka kino nno mulina okukikomya ekyo nga mukikomeza kubanga twabagamba nti president waffe baamugaana okutambula oba oli kansala ku Gombola oba oli kansala ku district oba oli member parliament mwe muzindaalo ogusooka okutambuza erinnya lya Kyagulanyi buli wamu bwe mutegeeza ensi yonna erinnya lya Kyagulanyi n'abagenda okwesimba kiba kitegeeza mutegeeza eggwanga omukulembeze agenda okuddako gwe mulimu gwammwe jjukira nti omukulembeze yalonda ba coordinators tebaakola Museveni yabagula omukulembeze abaddewo ng'atambuza emirimu gino ng'ebintu ebimu bikwatagana mu tebikwatagana kati mmwe buli yafunye kaadi n'abadde awagira n'akyawagira tubasaba buli muntu yenna aliyo please tambuza ekintu kino nti gwe omukulembeze waffe buli candidate kikkakatako okuba nti buli muntu alina kaadi ya NUP otambula okubira president akadingidi buli nsonda yonna eya Uganda tugende maaso kati nsigenda balwisa njala tandika bwenti mfunye amawulire agandaga nti bana basajja ba Yoweri Lutabasirwa mutabani wa Karekyezi balina mission eyokuba nti bo bagenda ne bakuba campaign ne bayisa ebivulu nga mmwe tebabakkiriza kuyisa bivulu kati nga baga nti akufumbire y'omutwe omufumbira yabigere ne mwenkanye evvumbe kitegeeza ki njala bategeeza kintu kino ekigambo kye tuyita tit for tat nsuna nange enkusune
tugenda kikozesa mu kalulu kana akaddako njala mu kijja ku nzo lwa leero njagala nga bo batusindika mbambega nkiddamu njagala nga bo batusindika mbambega buli candidate oba oli kansala oba oli ani namwe mutandika okusiga bambega mu meeting z'abasajja ba NRM mu meeting z'abasajja ba FDC mu meeting z'abasajja ba DP mutandike buli candidate sindika mbega buli candidate muno musindike mu mbega nga go bakusindika mu mbega reason being oba papasi ekintu kino eri bweti bana abasajja bagenda tandika okuba campaign okukola demonstrations ezaabwe nga balaga babalonde mwenga police tegenda bakkiriza naye the reason being ti bwokola ekintu kino bwosindika mbega akubulya details z'abalize ba planninga nawe no planninga njagala bo example eyabadde live example buli omu kwaba atandikira okukola ekyabadde wakiseka mwakirabye NRM ne ba mafia baayo bagonizinze demonstration okuyite wakiseka okusomooza naye tebategedde nti abana ba people power n'abana nupo wakiseka babeera ever 24/7 ready era babamanyi bigenda maaso kuba basindika bambega ku buli mutendera gwonna ogwetaagisa okumanya Museveni kyagenda okukola mu Kampala era bazze okuyisa ebivulu byabwe abana ba people power n'abanupu bajje buli ekyetaagisa ne bamaakinga okuva wakiseka ne basalako NRM yonna n'esola n'edduka mu kino polisi yali tesobola kuba tear gas yali tesobola kuba abantu ba NRM okujjako okulagaani yasinzizza amaanyi yensonga lwaki nti procession yabaddewo nga ne polisi kyagiyitiriddeko nga tenekyesobola kukola kati kino kitegeeza ki buli candidate wa nupu funayo omuntu go wesiga mbega omusindike mu kampu ya nupu ya NRM ya FDC buli wamuteekeo bambega basobolo bawa mawulire agafa mu kampu ziri nti gundi nti wa NRM nti encha agenda kubalale mu kitundu gundi bwabategeze saaza agenda ojikuba nammwe kenyini muddeyo mutegekerale ya mmwe mu kitundu kyekimu nenga mwawukanyiza ebifo tulabe NRM lubanagikkwiza okuba dale nga mwaba nupu namwe mutaddewo olale mu nnaku lwemu mu bifo byanjawulo muninga muli muki nkiddamu bwento njagala musindika bambega information eno nti wa NRM bwe bagenda kukola demonstration oba bagenda okuba campaign bire bakwate emotoka ne bagenda bakuba campaign mukimanye nti nabo mubasindika mbambega bomanye saazi bagenda okikola nawe organizing at the same time nenga guyise mu kitundu tolobota kwatagana abantu bano kubanga police kijja jibera kizibu nnyo okudismissing abantu ba nupu atereka abanene nga bakuba campaign mumpulide bulungi so kino tugenda kikola tutya musindike bambega in every camp batandiko babegera biche bigenda maaso eri eno information eje bagenda kupassinga nafe gituba tupassinga tulabe police oba majoro gana jaga dismantling aba people power banda nope ngate enale muri mukubalale kino kijja tuwa profile je tunatwala mu international community no kulaga nti akaluke ba election zino ne campaign tezibadde fair nti NRM efunye monopoly mu system ekozesa amaje ekosa buli kimu okujja abantu ba nup obutakuba campaign ndoza mumpulide bulungi ekyo mukikole bulungi musindike namwe bambega bamwe mu camp ziri nti wagenda okubalale mu makindi zone B notegeresa wano lunaku na organizing abantu mu mazofuna meeting mu mazofuna information na organizing abantu mu makindi zone Z na okole demonstration okuberale tule police bwene ekujjawo atereka wabe nale mukubanga bujja kuba musango okuba nti bali mu partisan politics okuba nti bakiriza ka benale mbeka okuba campaign ne baganda ba opposition do you copy chetuitate for that for example ekyabadde wakiseka mwakirabye kyabadde mu kontrola kubanga bati basubula mu yenyini yabadde ekule ekintu kyekimu mumpulide bulungi ekyo kyemba mukola nammwe kati era njagala tegeza n'akakiika katwala nupu waggulu akafa ka nupu ekintu kyekimu njagala bategeeza nti NRM ne mukama waayo Seruta Baisirwa mutabani wa Karekyezi open agenda kuba campaign mu ggwanga agenda commission agifunye njesiga bwaba agenda kuba campaign kitegeeza naffe tulina okufuna bambega abagenda okubega Museveni n'abantu be lwakuba campaign mu kitundu gundi nga naffe tusindika abantu bafunga kuba campaign za Kyagulanyi naffe kyebakola kyetukola tulemebba wa gap nti bo bakolera ffe tudde wakati webake nti Museveni wabagenze ekyazanga naffe tugende ekyazanga nenga tuliko twesuddeko ebbanga naffe tukube campaign lwe Museveni wanakola campaign nga ffe twebase obanga naffe tuli mu kitundu kyekimu nenga twawudde distance akufumbira y'omutwe omufumbira abigere ekino kimbagambye kubanga information yesiga Museveni agenda kuba open rallies nenga ffe batusibiddeyo kati bwabagenda okuba open rally ekyazanga naffe tugende ekyazanga ne mu kitundu ekirala tukubeyo lale tuleba naga nti bagenda tujjawo nga bo bali mu kuba lale do you copy ekyo no mukikole mu kinyangu izisagala balu isaawo sinatandika program ndiko kigula luji
Kinajara tegeza bana people pamwe n'abaana ba struggle n'obuwombeefu. Reliable information gyenfunye ntegeeza bwenti. Nango yagala ebyokulinda bibenga bikyali ggulugulu. Njala tegeeza abaana mwenna ba foot soldiers abatunga ebyambalo ebya ovulo. N'obuwombeefu tunga ovulo yo ogitekeko omuyondo oguli mu kkala za NUP. Period. Togeza n'okozesa omuyondo gwa poliisi oba ogw'amagye. Togeza n'okozesa ekintu kyonna ekyefaananyiza eky'amagye oba ekya poliisi oba ekya military n'okiteeka ku atayayo. Nkiddamu. Mukozese ovulo zammwe nga myufu. Mutekeko emiyondo nga jakala ziri mu NUP. Mwewala okukozesa ebintu ebyefaanaganyizaako n'ebyamagye, ebya poliisi, ebya prisoni oba eby'ekitongole kyonna ekyobukwerinda mu Uganda. Kino kigenda bassa matiga kubanga operation eriwo ya kukwata buli muntu yenna ayina ataya oba ayina symbols ezefaaganyaliza eza military oba eza army mu Uganda. Kino kijja kitya ng'olina emiyondo egyefaanaganyiza gy'amagye egya poliisi. Olina amayinja gano g'obotaddeko please ebyamayinja mu byesonyiwe. Oba amayinja ga bronze oba ga gold nga gali mu form agalaga lankazo please. Eno tuli mu struggle tetuli magye. Mbabulyako tuli mu struggle tetuli magye. Omuntu yenna ng'omanyi okyagala obulamu. Weewala okwetekako lankazo amagye ga Uganda ng'oyambadde atati ya people power ya NUP. Weewala oteekako amayinja, weewala okukozesa gundi zino. Emiyondo gino nga gifaanagana egy'amagye please era bw'oba obirina nkusaba obijjemu kubanga kisobola okuviirako obuzibu otajja kusobola kukola ki kuddamu. Ekyokusatu temuddamu kwambala ngaddo zeefaananyizaako z'amagye. Tulina buutu nnyingi nnyo zitimbalandi zaani zonna ezisobola okwambala. Mwewale ekintu kyonna ekifaanaganyiza kubanga oyambala engatto y'amagye oba ya poliisi oba omuyondo oba lanka zonna bwe muba mukyayagala obulamu bwammwe. Kubanga bana basajja bafuba nnyo okulaba tebatusika eriyo okututwala tubuuza ebibuuzo akana n'akataano tujjawo ebintu bino bikosa nga ate tulina olukusa lubikozesa. Musigale mu ovulo zammwe nga ziri well decorated bulungi nnyo n'emiyondo egiri mu kkala gya people power. Mwewale amayinja, mwewale lanka, mwewale engatto, lanka muziveeko, mwewale engatto, mwewale amayinja. Mumpulidde bulungi? Ekyo nno nga nkimaze njagala genda ku nsonga endala. Nkyali ku kigula luggi kubanga information enda nnyingi. Ekigula luggi ekirala kikino. Njala tegeeza abantu mwenna. Waliwo ekintu ekitambula mu Uganda nga Yosef tabayisira mutabana wa Karekyezi bakunganya kati nina batabakyazikungaanya mu kyama bazikunganya mu lwatu. Bazikunganya bagamba nti bagenda kuwa abantu loans ezansimbi. Bagenda mbyalo kuwanda ku ground okusaba nini namba zino. Ninga basabaga nti nini namba yo tuyina kye tugenda kukola saako ez'okubasondera sente za loan. Bino n'ebintu biyingiddemu abantu ab'enjawulo. We twogerera abamu ku bantu abaddukanya obutale mu Kampala abaddukanya zipaaka batandise okukola omulimu gwe gumu okuba nti bajja abakozi abakolera mu bitundu ebyo nini numbers. Nga gwenjagala okwogerako olwaleero ye mwami Godfrey Nkajja Kayongo. Ononno abadde chairman wa katale ako okumala emyaka egigenda mu 3. Nkiddamu Godfrey Nkajja Kayongo abadde chairman wa katale ko wino okumala emyaka 30 nga takyusibwa tavaako nga yafuna tenda kubanga ye mukozi wa NRM direct. Ekyembi kye yakoze yatandise okuyita mbasuubuzi bonna nga atandise obbaga nti bagenda balloons nga abajjako nini numbers. Target gye balina ensinga obukulu y'abakyala kuba bamanyi nti abakyala mulina emitima mitono bagenda abayitamu okubajjako nini numbers zino nga bakozesa abantu baabwe mu babadde basoloza ensimbi ez'okubidala okuli omwami gwe bayita okuli omwami gwe bayita Kazibwe. Kazibwe ono omwami munene alinganga endibota y'obuleega era mumulebe mu video zentaddeyo yo omwami y'omu ku Godfrey Nkajja Kayongo gwakozesa. Mujjukira Godfrey Kayongo Nkajja ye chairman w'abakulira obutale bwonna mu Uganda era kati obutale bwonna buli muntu akolera mu katale njagala bategeeza omuntu bwakusaba nini namba yo mugambe please sigowandita mu katale sigwa mpaka capital wange musigaze nini namba zammwe kubanga baba nini namba mwe mugera kuba temulonze so musigaze nini numbers. Chairman wa katale ko wino Godfrey Nkajja Kayongo mukama wange uwumuzaake empumumpu yowumuzaake engalabiyo emyaka gy'omaze mu katale wandibadde wategeera dda nti abantu baagala change. Oyinza otubulira abantu bambeka bagagadde mu katale kawino kubanga batono nnyo bo banyunyuse ku makya n'olwo basoloza omusolo nga n'akatale ako kennyini kali mu lusubo kuba nti mwagala kakwasa Yosef Tabasirwa bazimbe waakeedi. Ekyo tukimanyi bulungi. Nkajja Kayongo weewumuzeeko okusaba abantu nini namba nga weekwese oyita mbana abasajja abasolooza obusuulu abasolooza empooza nakyo kitegedde. Ekira kyenfunyeeko information
nga bangamba nti waliwo omukyalo ono alina kkala ezisukka mu 3 era atunulanga ekiwugulu ekiri mu kulinnyira mumanyi bulungi nnyo abeera ku social media n'aleekaana nga Jobera yatandikawo mu 7 ono nno yatandise omuze ogw'okugenda ng'atambula msimanya agabase ye kennyini mwavu mponga byoya talina dde omuzigo mu Kampala dwe basima toyi kyokka nga ali atunda bugolo atunda mirondo atunda mwanyi mu katale ekibuye essaawa zino atambula n'ebisusunkubye ku mutwe mbw'agenda ebitundu bine wammanga atambula n'agenda ebusaabala Nagenda ebusabala Masajja Kibiri Gangu agenda ayita mu bakyala abakuŋŋaanya mbw'agenda basakira ssente bagenda bawo entandikwa naye mu ntandikwa agenda abajjako nini numbers kubanga gwe mulimu ogwamutumiddwa kati ne waawonye omuntu olowooza otya gwe kennyini emyaka gy'olina tolina kye weekoledde endowooza ya munguuba naye ate onyigiriza abantu abakusinga emyaka kubanga mulowooza bannayuganda basiru so omukyala ono abantu b'ebitundu bino Gangu Kibiri Masajja Busaabala omuntu yenna bw'ajja kuggula nabaga nti agenda bawa ssente mu kampeyini zino mu myaka 5 babadde ludda wanga tebabawa ssente zino lwaki ssente bazibawa mu kampeyini lwaki obasaba nini numbers nga bakimanyi nini numbers namba ya kyama ya muntu temuddamu kuwa muntu yenna nini namba kubanga mukimanyi nno bw'owaayo nini namba oba togenda kulonda ekyo nkimaze tuli ku kiggula luggi information endala ya Yoseru Tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi ne babbi banne abakontrolinga ekisaawe Entebbe abaana basinga obungi abavudde Middle East kagambe ngenda Besigye yavudde mu Jordan abaana bano bali mu kubbibwa mu nziba ey'ekika ekya waggulu ate n'entulugunya gye babatulugunyamu ya kika kya waggulu abaana abasoba mu 300 abakomye wiiki ewedde kuva lwagula w'ekisaawe bali mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo whereby nti abaana bano basasula air ticket okubaza e Kampala n'okusasula emitwalo 85 mu cash buli muto gwa mwana abadde ayingira ku kisaawe Entebbe okukola check-in nga bamutuula direct mu quarantine centers kati mu quarantine center esinza okuba ey'obulabe essaawa zino twogera bagiyita Valley Courts eri Nakawa hostel eno oba y'omu ku munene mu government kubanga olukujja ku kisaawe bakutwala butereevu ku hostel gye bayita Valley Courts e Nakawa hostel eno y'omu munene mu Kampala oba mu magye mu government naye nga buli mwana ayingiza omutwe gwe mu hostel eyo yasasudde emitwalo 8 gya Uganda ekisooka hostel ombinyo abaana tebalya bali mu kwefuutiika ekisinga obuzibu abaana bano bakabakebera emirundi egisinga mugisukka mu 6 nenga tebabwa results zaabwe ekisooka balya bubi babasuza bubi ekyasinza obbenyamiza bana abasajja bamaze bakuŋŋanyiza mu hostel eyo ate ne bajja ekiro ku ssaawa 4 ez'ekiro mpaka ku ssaawa 9 nga bali mu kusomba abaana balondamu omwomu nga bamutwala gye bamututte tebamanyiyo ababatutte basajja tekuli bakazi babatwalira ku mudumu gw'emmundu twagala kubuuza abaana b'eggwanga mubatwala batya nga ate majige gabatwala twagala kumanya ekitta abantu mu Uganda kyatandise nga panda gali yatandise temwagala kwogera nga abantu mubatwala kiro okubatta okubabuza oba mu location ndala gye babatwala ntegeddeko nti abaana abasukka mu 15 bajjiddwa mu Valley Courts e Nakawa hostel ne batwalira mu kitundu ekitannamanyika era kati bamanyiko mayitire gaabwe twagala kusaba ab'ebyokwerinda twagala kusaba ebibiina ebyenjawulo ebirumirirwa abakyala mutandika okulondola abaana bano bava mu makoma weeka abaana bano bandibanga tebajja tuuka mbazadde baabwe na mu famire zaabwe nga batidde gye bagenda obattira nga tutegeddewa gye babattidde video za saturations ku social media abaana badde bekalakaasa abo omwana yasunze okuba owakabi eyabagambye muleke tumanyira mu nsi yaffe nga ne mutugabe yennyini tebiriiwo wano imagine omusajja omukulu atuludde yakokinze mundu n'agiteeka ku mutwe gw'omwana nga bakangakanga abaana bano butayogera nga ate abaana basobola okweyogerera ffe kye twagala okusiga mu baana bano ye trust bwe bugumu okubanga osobola okwogera ensonga kati abaana basusse okwogera ensonga zaabwe abajasa basindikiddwa batandise kokinga mundu omusajja n'akwata omwana n'amulinnya ku mutwe n'akokinga emundu agimuteeka ku mutwe kati by mistake gwe mpunga byoya atamanyi mateeka gakwata mundu oba gakokinga mundu ogikole kingiraani singa mbutwanwe essasi likuba omwana w'omuntu n'afa ogenda bagamba ki okujja nga muli ntala hamwe ezaasaanya abantu be Rwanda. Rules of engaging any enemy bano siba enemy, these are civilians. These are unarmed civilians. Bemusibye mu hostel kikwetaagisa kyo coaching omwane mundu ogimuteke ku mutwe kubanga ayogedde amazima ayagala freedom of speech, freedom of expression ayagala lwaki ali mu hostel nga sasula sente ze kino no kimenya mateeka Yoseru Tabasirwa ne bamafia bo abali mu kusoloza sente ku bana bana Uganda kubanga voice note ne video ya fuluma ngeraga ati bamafia bamwe ababbi abanyarwanda abateko project ya COVID-19 kubanga bafuna COVID-19 test kits okuva China eziri mbukade n'obukade z'obwago kutestingira ka abaana zino sente mitwalo 8 zemubba ku baana buli muto oguyingire Uganda sente mpitirivu nnyo mutuuse okubba eggwanga n'ettaka muliyole mulitwale ne mugenda ditwalawa
twagala bannayuganda abateereddwa, twagala bannayuganda ababenga beeyagala mu nsi yaabwe. Obubbi bususse. Abaana b'abantu abawera 100 teri amanyi bayitirimu abajje mu hositero kiro okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 9 gwa kiro nga musomba abaana b'abantu. Abaana bano bakumyewo n'ebintu byabwe, suitcase ezimu zaabulira ku kisaawe, emigugu egimu gibulidde mu hositero, abaana batamanyiddwa ku mayitire, abaana 150. Bano bajiddwa mu Valley Courts e Nakawa hospitals. Naye nga bazza abaana abasukka 1,300 nga bavudde Jordan. Kati bana be Jordan baba beekubidde enduulu, kati abavudde mu nsi endala bo bali ku ki? Bali ku ki? Kyetwetaawo kubuuza mmwe, eno project ya COVID-19 mugenda gikomya ddi? Mwagala kuttira mu baana bannayuganda nga mbattira ku ddiru ki? Ekyo nno nkimaze, kati njala genda ku program entuufu eyatuleese. Naye era nga sinagenda ku program ntuufu, njala kusooka kubajjukizaamu katono nnyo mbaze emabega. Sharinga video eno. Emyezi najja ku program ne mbagamba nti yosero tabayisura mutabani wa Karekezi balina enteekateeka ebba bannayuganda mu nziba yenna esoboka. 1 bagenda babba nga bajja sereza mwe ku account n'ekibagamba. 2 nembaga bagenda tandika okuteeka interest ku buli looni gy'olina mu bank bagirinyise bitundu 5 ku buli 10. Ekyo n'ekibagamba. Nembagamba soon or later bagenda kusiba kye tuyita mobile money transactions. Sente bwe ziba zisukka $5 okuwera akakadde okudda ku bukadde 10 bagenda zisiba. Emyezi edemba bagenda kibagamba. Abawuliriza video zange abazira kyovula mbaga nti go and subscribe on my YouTube channel musobole okuba nga you reverse your minds and revisit my channel mulabe information. Nabagamba Museveni agenda ku blocking a mobile money ku account bazi blocking sina kindi bazibbe. Navayo wano nekola video nga abaana bali mukaya nati omwana aweleza milioni okuva e Jordan oba okuva e Saudi Arabia oba okuva e Dubai wakati w'emitwalo 7 ng'emitwalo 3 gibbiddwa wakati wa Bank of Uganda ne Partner Bank oba Commercial Bank omuntu mwalina account. Ekyo nekibagamba bulungi nnyo timana abasajja bagenda babba era cases zajja nyingi nnyo abaana ne bakayana nagenda okukola investigations nga sente ziri mba mafia nemba babuulira abali mu mafia bali mu government ababba sente zino. Mwalimu Frank Kajiji tumwebaze yomu ku Boba mafia aba trappinga sereza abaana bano ku account ne bazibbira mu kkubo zigendo yasindise millions zigendo tuka ku account nga kuliko emitwalo 7 asa tubagabbye. Bank of Uganda tesobola kukubula kubanga bulimba mafia nga ne mwenda ono yeyita munna mawulire nga ne mwali wali mu system y'okubba sente zino. Kadnemba gamba nti sente za mobile money soon or later bagenda zibulookinga sina kindi bazitwale. What has happened? Kiche kibaddewo. Nabagamba emyezi 3 emabega bagenda kikola. Nembagamba mujje sente zammwe ku account za Uganda mu banka za Uganda mukendeeze. Nembaga buli alina mobile number withdraw your money zijeko sente bagenda zikwata ne mugana nga mulooza mbalimba kye kibaddewo. Nebagamba bozibe kuba erimu ate kuba eddala ligguka. Engeri y'okutambuza muno okuyinza sere mu Uganda eddala egenda kuzuuka soon or later. Nekyo muyina okumanya buli muntu yenna alina mobile money number oba akozesa sente okuzitambuza ku masimu gano. Engeri nyingi nnyo okutambuzaamu sente. Naye njagala bategeeza mujja kuddayo mukkirize ekigambo kye nabagamba tulina okutandika okuboycottinga business z'abaana abantu. Kenya kyakola, India kyakola, mu nsi ezisinga kikoze. Mmwe batasobola ku demonstratinga ko kwagala gwanga lyammwe ne muga nti bikampuni by'amasimbi bino kuba kati Airtel ya Muhozi ne family ya Museveni. MTN the same thing. Company zonna ziri mu Uganda zonna zi owningibwa State House. Lwaki temwewumuzaako ne mutandika okuva mu company z'abaana abasajja zaake ne muzivaamu lake nafu akede mutandika zivaamu. Lwaki temuva mu bintu bino ne mubalekera business zaabwe ne zigwa kuba mba supportinga. Mba supportinga. Okitegeera? Mwe mujjesereza mu account ku bank muziteke mu nyumba zammwe tulabe banka bazitaggalawo. Mujje sente ku mobile money. Mobile money system bwetaggalawo nze enfe. Twagala internet kati gye tukozesa kuba ya temba mubba. Musigale nga mukole kintu kimu kya service mufunako gundi data yekka. Ebisigadde service muzireke telecommunication company zijja kugwa kuba company zaabwe. Ekyo kibalemye okukola. Basi zaabwe temuzirinya. Hostel zaabwe ne hoteli zaabwe temuzigenda mu restaurant temuzigenda mu akedi muzidduke mu.
kwakediza abasajja bano bonya abanyampi muziduke abantu bagula ebintu mu Kampala bava mu sababu ze Kampala mubatwalire ebintu ebyo nimbabulege gye mugenda okulaba ebintu ne muganya okuwulira nemba gamba bomanti kino ekintu kya munyampi tokigenda mu bomanti ne ekintu kya gundi kizire ensi zisinga omugizikozesezza ekintu kino nekitulemye kati ekyo nkivuddeko kasitanga mbajjukiza nti bintu bino nabikola kati video etandise video etandise kwata olupapula ne kalamu wandike ebintu bino wammanga ngenze maaso nzize nwana entalo ku social media kuno ezenjawulo nga mbategeeza nti mu Kampala mu Uganda tetulinaamu kintu kye bayita opposition all along nemba nyonyola DP yani nemba nyonyola UID yani nemba nyonyola DP Bloko yani nemba nyonyola FDC yani nemba gamba tebalina wadde emirimu gye bakola mu Kampala ne bagagga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulimbira akayimba kalina gamba nti baagala nnyo genda mu ggulu nti baagala kufa baagala nnyo kugaggawala nti baagala kola ene ngombe etuukirira bulungi ku basajja ababadde mu byobufuzi bya Uganda tebalina mirimu bagagga baagala okufuga tebalina credentials bo mulimu gwabwe baliwo okulindirira ni ayengeza go bagoberera ne tebamugoberera mutima mulungi kuba balina kye babaagala basindike batume kati bana abasajja bali balowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu go bamanyi omuyimbi oba Bobi wano go bamanyi omuyimbi yono go bagenda okugoberera kumbo ono omusajja ali well decorated omusajja ono ali well informed omusajja ono ali well blessed omusajja ono alina guidance ya Katonda okumulengeza ebiva ewala n'okumpi ebijja bitambula ng'entulege mu kino otegeeza ntya ku bannabyabufuzi bonna abadde mu byobufuzi mu Uganda abeegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntandikwa nga jja nga amaze okulangira nti ajja ku ntebe ya president ebitundu 9 ku buli 100 bonna bali state agent planted okumontalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu enkola ye y'emirimu afuna atya ssente ayogera biki bane bamufandinga abe buli kimu bonna 90% okuva yalangirira nti ajja kuba president bonna abadde bamuliko 90% bonna abadde banyampi nga bakolera biseeru tabayisirwa mutabani wa Karekezi believe or not oba yava mu NRM nasa nda ku Kyagulanyi bonna babali ku mission ekyo mundoza mukigenda mu kitegera bulungi nnyo yensonga lwakinze de wano natandi kukuba abantu bano nga mugalumbu yayo na struggle lumbu yakola olesebwa engeri gyaludde mbyo bufuzi gabana abantu mbamanye nga nzijja omukomolenga nti oyo mukyamba ono mukyamba mungamba bantu ngenda bamala mu struggle ne mbagamba struggle ya banna Uganda okuliko omuntu omu agenda okubega Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agenda kuono n'obululu 10 ono omu mukuba ne mufiirako n'avaawo ne tusigala nga tuli safe but unfortunately mission y'abantu bano bonna abajja okulooza nti baagala nkyukakyuka baali balina ebintu bino wammaga bali bagala okukola okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu kambe basomere ekisooka bajja bakole mu luzungu ekigambo kye tuyita frustrating oba okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu katyabaga yeetamwe ave mu byobufuzi nga bamukola obuvuyo naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja amaliridde bamukozeeko obuvuyo bamwekyusiriza n'agamba no I'm not going to be frustrated by these political prostitutes era kyova gamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe era ebikolwa byo bikoze eki bifulumye waliwo omusajja omusirusiru omutoole embula kalevu embula byoya gwenda byakoze statement olwaliro omusajja wa FDC goba makalu goba ita Paul Mwiri ayine nyinde mulinga akagatto kembere goba akagatto kembizi agenze n'agamba nti Robert Kyagulanyi tamuwanga ko buwanguzi ebujiri such people no wonder what they air out because they are controlled by the state. But remember, Robert Kyagulanyi Ssentamu yawo omusajja ono win ne mufiramu n'omuntu mulamba ne yavuddeyo n'akola statement yemu oyo teweewuunya be bali bagenda okukola ekintu kyetuta frustrating Robert Kyagulanyi Ssentamu unfortunately ekyo n'akiyitako bano abasajja baali bazze okukola ekintu kye bayita divide okitegeera bajja beteeke ku Kyagulanyi Ssentamu bafune amaanyi
bwe ofuna amaanyi bamale bagambe nti no fe tuvuddewo tugenze bagende n'ekiwayi ekisinga obunene bagende nakyo mu bufunze baali bakimye maanyi kwawula ku maanyi ga Kyagulanyi. Unfortunately what they did kye bataasobola kukola oba kumanya nti amaanyi ga Kyagulanyi ye ng'omuntu alina agaga gali blessed naye amaanyi gali mu bantu. Kati balowooza nti abantu bano bagenda bakyusa obwongo abamu bagenze okulaba nga tebakyasobola kukyusa bantu bano ne bakola kye tuyita U-turn. Mu U-turn gye bakola kati eriddeddire okugezaako okuvuma okwabusinga okulaba nga balemesa Robert Kyagulanyi ekiba nakyo kiganye ekya divide nayo kiganye. Baali baagala kukola ekigambo kye tuyita hijack okuhijacking ekibiina kya people power bakitwale n'ekya NUP. Unfortunately Katonda nga bw'atalya pan Robert Kyagulanyi yabagamba nti ekibiina si kyange n'amaanyi siga nga amaanyi ga Katonda oba g'amanyi g'abantu. Bagezaako nnyo okulaba nti mu ntandikwa baali bagenda kuyingira ekibiina kino n'omusinde gwa people power beefuule nti bakimanyi nnyo batandika okiyingira mu bagende batwale abantu nakyo ne kigaana. Z'ensonga 3 ezibalemesezza abantu bano kyovula nti kugambe nti 90% abantu abagatta ku Robert Kyagulanyi sentamu nga bali opposition abala bava mu NRM bonna bali basindike ng'NRM ye basindise ne baba frustrated ne batasobola kutukiriza mission ya mukama waabwe Yoseri Lutabayisirwa. Aya bas wano wotagingira abalamuzi bonna ne Yoseri Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi kati kabikkuse. Wabadde terulubusa gana mawulire njagala mugakwate bulungi nnyo mugawulirize. Nkimanyi bwe njogera ebigambo ebimu government ebikyusa. Njagala nkole statement eno on the day bagenda okupassinga judgment ku musango guli mu court ku lw'ekibiina kya NUP. Ensala bwe batefaanagana kye ngenda kwogera bagenda gikyusa. N'ekino njagala nkyogere kubanga kye kyakkiriziganyiddwako. Mumpulirize bulungi. Mumpulirize bulungi nnyo. Yoseri Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nga mumanyi nti ye nannyini magye, ye nannyini mafuta, ye nannyini balamuzi, ate ye kamala byonna yasala buli kimu kigenda mu maaso. Batuula bu 444 era tebatudde batula matitiiri kubanga gaba bugumye. Kye balina okukola kati kwe kukozesa omudumu gw'emmundu okutiisatiisa abalamuzi n'okuba nti bakola judgment ez'ekimpatiira. We twogera bagenza okubala abalamuku okola kye tuyita assessment kubanga mu kooti mbeera mu assessors. Naye ndudde okulaba mu kooti ya Uganda nga mulimu bwe bayita ba assessors sibalabangako. Assessors be bantu abasomye ku mateeka naye nga bali mu public figures naye nga basomye ku mateeka. Babeera wakati w'abantu 10 ku bantu 12 bajja ne batula mu kooti ng'abawuliriza naye nga buli kyonna ekyogera mu kooti bakiwandiika wansi nokimuntalinga. Era kooti mbiseera ebisinga begenda okusala omusango esooka kwebuuza ku bakooti assessors bano mwendowooza mu okusinziira omusango gutambudde gwewunzikira gudda ludda wa. Ba assessors bano bawandiika ekiwandiiko ekiri joint nga balaga omusango guno engeri gye baguwuliddemu nawa gye gugenda okukomekkereza ne bakiwa omulamuzi. Omulamuzi bw'atunula mu assessors report ng'efaanana neye judgment bateyawukana. Kati nno munnange mu kooti za Uganda temuli bakooti assessors tebaliimu. Omulamuzi ajja n'omutwe gwe n'abaana ababa babuuza ebibuuzo ne bajja n'omutwe gwe. Kati mu muzannyo guno ogwa kooti ya Uganda nina ekibuuzo kimu 2. 1. Njira kubuuza ekibuuzo ekisooka. Ani yawaabira ekibiina kya NUP mu kooti? Who is the complainant in this case? Ani avunaana NUP ne Robert Kyagulanyi Ssenta mu guno musango? Njagala ali wana akimbulire. Ani avunaana NUP mu kooti era ani avunaana Robert Kyagulanyi Ssenta mu kooti eyatwalayo musango? Nabagamba tuli mu jango court zine za jango court za Museveni zamanye ez'omu nsiko. Ani yaggula omusango ku Robert Kyagulanyi Ssenta mu kooti? Ani avunaana Robert Kyagulanyi Ssenta mu? Taliwo. Mu mateeka amatuufu guno omusango tegulina kuwulibwa mu kooti ya Uganda wadde neemu kubanga teguliko complainant. Gwe musango gusoose okuwulizibwa mu kooti ya Uganda nga guliko ba witness ate nga ba witness be ba complainant. Do you copy?
kuba mumpulira kati olukundu lugenzemu olukooti lungi nnyo lugenzemu olukooti lungi nnyo kuba kankize mu luganda olutuufu nti guno omusango oguwaabibwa Nuupu ne Kyagulanyi Robert Ssentamu mbuuza ani ewaabira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kooti era amuvunaana musango ki taliiwo guno omusango mu history by'amateeka mu Uganda gwe gusoose okubanga teguliiko muntu aguwaabye naye ng'ate agamba nti aguwaabye ate ye mujulizi mu musango guno oguvunaanibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu mateeka amatuufu bakafuluma amateeka baŋŋambye nti guno omusango tegulina kubeera na mu kkooti singa gwagobwa dda teriiyo musango guwabibwa mu kkooti nga tekuli complainant taliiwo kuba complainant yandibadde either omuntu ssekinnoomu mu kkooti tewali yali complaininga ate okuggyako nti ate bano abasajja bennyini abalinga ba complainant ate bajjanga ba state witness kyovola nti Sseggona Lubega ate yali abuuza Kibalama ate nga Kibalama yagamba nti kwegamba Uganda ekintu ekiri mu Uganda nobody knows kati awo sigenda kulwawo nyenze ku kinyusi ekituufu eky'omusango guno wadde guli mu kooti Yosero Tabaisiwa yakoze judgment ye n'agiwa omulamuzi agenda okubeera mu musango nga w'ensala yago nga nakuza omwezi 16 yagambye bw'ati yagambye omulamuzi nti omusango guno gwina okusalibwa mu nsala bw'eti ye ya Tabaisiwa mutabani wa Kalekezi kye baagala frustrating Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obutalekako ku ballot paper yagambye bw'ati omulamuzi alina okujja mu kkooti ng'enaku z'omwezi 16 n'asala bw'ati nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna ekibiina kya Nuupu mu bukyamu Yosero Tabaisirwa ennamula gye yawadde omulamuzi ku pisto yamugambye alina okujja mu kkooti n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya Nuupu yakifuna mu bukyamu n'ayongerako n'amulagira nti agambe Robert Kyagulanyi Ssentamu bagende wabweru wa kkooti bateeseganye ne Kibalama ku nsonga z'ekibiina kino olwo ekibiina kiba kibasigadde mu bbanga kati we bafuluma ebweru ogenda okuteesa omusango bagugubye mu kkooti bateeseze ebweru state yemu eyina Kibalama tegenda mukkiriza kuva gyali mukwatireyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuteesa nani kati ndo ge magezi amatono g'abana abasajja ge balina mu bwongo bwa ye judgment Museveni gye yawadde abalamuzi gye baba bayisa nti omusango gugenda kuba nti omulamuzi agenda sala nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina akifuna mu bukyamu naye nga tubadde mu court session zonna nga kiraga ne indication zonna kibiina Robert Kyagulanyi kifuna mu mateeka amatuufu ne kuno okusalawo kwa Yosero Tabaisiwa mutabani wa Kalekezi yagambye omulamuzi wabajja okusala omusango n'agenda Robert Kyagulanyi omusango yakufuna ekibiina yakifuna mu bukyamu bagende ebweru ne Kibalama bateese but remember Kibalama ali mikono gya government ne security agencies zimulina so Kibalama tagenda kulabikako Robert Kyagulanyi Ssentamu alinde Kibalama okuva olunaku lwe bamagenda nti amulinde mpaka kubanga kiba kitegeeza nti kibiina kijasigala mu bbanga Robert Kyagulanyi tanago agenda kuteesa naye eyo no government ya Yosero Tabaisiwa mutabani wa Kalekezi gyayogera oba gyataazirewo ku lunaku olwo but teweewuunya nga judgment ekyuse nga maze okwabya ebintu byabwe bino naye omulamuzi ali mu musango guno bayagala dde omukyusa Judge Sekana ne balemwa njala kusaba musajja wa Katonda Allah subhanahu wa ta'ala gwe yateeka mu duniya eno n'akuwa n'osoma amateeka mbadde nkusaba n'obuwombefu Judge ebintu bino mbirabanga ebyokuzannya mu ddiro lyo ng'olaba TV cartoon Tom and Jerry naye muyina ekintu kye mutamanyi nti muzannyira ku bulamu bw'abantu. You are serving the government which has been in power for 35 years, but with zero preference of development in Uganda, apart from killing and assassinating Ugandans and emptying all the treasuries of Uganda. Bemba musale bintu bino mind, we are very tired and hungry about the leadership which is leading us. Because they are refugees, they are non-Ugandans. Babbe gwango disula wali. So we are tired of this nonsense. Judgment yo naje mukola.
nga mujikola wabweru wa mateeka mugenda kifesinga kubanga we know mateeka omusango gwino kubeerako complainant. In this case there is no any complainant in this case. The one whom we think that is the complainant, he is a witness in the same case. So how dare that in this case there is no complainant and the witness ate yarabikanga complainant? Whom are you fooling? Chino soko koma. Eno judgment bwebera bweti nga bwe bagimpadde bwe bagingambi. Please omulamuzi Sekana ali musawo guno nkusaba peni n'olupapula by'okwata ne stamp gy'oteekako to seal your judgment nga Museveni bwe yagikuwadde. It might cause catastrophe. It might cause catastrophe without your notice. Kubago ojja kudda mu flat yo muyina security temmali balagana kibalimu. Muleke ekintu kitambule nga bwe kirina okuba. Ekyo mu kinotisinge okujjako judgment ng'ekyuse. Kubanga abantu bwenjogera ebintu bino Yoselu tabayisirwa yeewuunya biva luddawa era ne bakyusa. Ne munakyusa nze standing on statement gyefulumiza okusinziira ku information gye nafunye. Bwe kiti bwe kirina okuba. Oba mukikyusa bate mukikyusa bwe kirina okuba mu munaamanya deal with it. Nze nkifulumiza. Ngenze ku kyokubiri. The same Yoselu tabayisirwa Tibaburwa, the son of Red Kareches, who is not known well where he was buried. Ateka bintu bino wamanga. And don't be surprised. One, Bagenda fronting aba candidates bemutalabangako mu Uganda abayitirivu. Okendeeze namba y'abaki y'obululu. Secondly, don't be surprised if retired Colonel Dr. Chiza Warren Chifefe ngalabiseko ku ballot paper. Chidam. Don't be surprised if you see retired Colonel Dr. Chiza Besigye Chifefe Warren ngakomye ku ballot paper. Meeting is today never agreeing on ayinza okudda unless ng'atidde. But all possibilities weziri kubanga after Robert Kyagulanyi Ssentamu released all the candidates in the western side of the country, bagambye what is taking place in Uganda is not right. So we need to counter-attack Robert Kyagulanyi Ssentamu with every way possible okula tumuyimiriza. Ne bagamba we are going to front Mugisha Muntu. We are going to front retired Colonel Chiza Besigye back in action because bagenzi kulaba amuli ati byoya byanswa nobody knows him. Ono mukuru owenkumbi ezika is nothing teri amwagala ne wati mumwagala kubanga ya participating mu genocide yokutta abalugwala banne. Teri amwagala. The only target okuba nti bakendeeza obulu bw'abantu kwe kuleta retired Colonel Chiza Besigye Kifefe okudda. Yensonga lwaki mzize mbagamba lunye okuva mabega mwetegereze nnyo movement z'abantu bano balina kye bapulaninga. Don't be surprised Warren Kifefe ng'akomyewo okujjako ng'agenda kuswala. Yesterday at around 10:30 in the evening nabagambye Charles James Senkubuge siasa agenda kujja kuwa mayor ng'ayise ku kadi ya DP nga sponsoringidwa Janet Kataha Kembabazi Museveni ne Museveni yennyini kubanga call it was just for 2-day meeting and everything was proved okuba nti awandiikibwa era nabagambye nti agenda kuwandiikibwa machaga leero lwa Monday. Kiki ekibaddewo emikono basuze basoliciting emikono gireeta omwami ono kyokka nga ajjukira kuwa mayor baali baggala odda kuwa mayor bakubidde Electoral Commission espace nga olunaku bawandiise ono kazanyiikirizi waabwe ono najja ne bamuwandiisa ono surprise but it's not a surprise. It's a political condom eva abadde akozesebwa nga Museveni alina kye yeetaaga n'atamanya nti ono useless user and a full idiot ali awokozesebwa. He called himself a mulokole but is not a mulokole. Atambula ne sitaani. Tetugenda mumalirako budde era mwegino wali kuba talina gy'alaga. Ono wenna kawuka mumanyi. Taina jala kate muwa budde bwe muleke kubanga naye ali awo useless idiot ono yeita jere bisenkubuge siasa useless idiot ali awo
abadde bamuteeta okwesimba okuba president emirundi egisinga obungi nga ne ssente bazimuwa bamutwala kwesimbako ne kusema timba ssente bazimuwa kati bagenza okulaba nga babala ekintu kino Mwami Museveni yabala ebintu bingi nnyo bimulemera kati yabazze ngayagala okweddiza Kampala abantu bonna bali mu race ng'oggyemu Nabira nagayisa empala gwe twadde kaadi abasigadde bonna bantu be kati ayagala ku bantu abo bonna at least mujja kubaamu omu atwala akalulu afuuke meya one bonna bakandidati abalimu ng'oggyeko Nabira nagayisa empala nupugoya wadde kaadi abasigadde bonna bakandidati baani bayoseyo tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi abamba funding bwa Salimu Sale abala Muhozi project abala Museveni yennyini abala Janet Kayemba abazi Museveni ya funding abakandidati bano mumpulidde bulungi so mu making sure nti mumanyege gye tugenda otambuzamu ebintu bino for the first time in history government ya Museveni eyagala twala ekibuga Kampala by force kubanga 96% of all properties eziri mu Kampala za Museveni ne family ye engudo banatera zituuma manya g'abaana baabwe jasita bakyalimu akafansonyi kyebaagala okukola kati njala bategeeza official nti bano abasajja bafrontinze abantu bonna candidate ali ogu gwe twawadde kaadi ye Nabira nagayisa empala abasigadde bonna bantu baabwe ekyo temukyewuunya twale tolulyawo ng'okuziika kwa Haji Nassantege Sebagala kujja nzize embalaga obukyayi bwa rutandikano kiza kifeefe bw'alina remember Robert Kyagulanyi Ssentamu yababuulidde history w'omusajja abadde omusajja omugenzi Haji Nassantege Sebagala nti munnemesezza okwesimbawo naye nga nze maanyi gange ndagidde akalulu kawo kifeefe era yasuubira nti Besigye emirundi ana gye yeesimbyewo bwe wali bayo omuntu omulala alina akati nga Katonda akamuwadde lutandikano kiza Besigye akole ekintu kye kimu omwami mwakalule amaaso ng'embaata ewuta supu ku kyoto aganya okukkiriza kubanga yo omutima gw'ekkala kyeri kungulu era kiri munda remember nabagamba bola Besigye ng'aseka bataseka bwaba aseka abalukawo balusi teri muntu asanyuka happily n'abeeranga ye that is a very dangerous smile gye mulowooza mbu aseka kubanga abalukawo balusi bwatyo bw'aseka abataseka omuntu aseka face ekulaga nti ne chicks zino zisanyuse eye nowhere kubanga akimanyi what they are cooking all along kukuuma status quo mu bintu bino all along remember nabagamba nga bakawamba mu 96 mu 97 batula mu Ame Council eggulu nga baagala okuza obwakabaka bwa Buganda bateesa abaalimu n'abasajja Baganda bagatuza obwakabaka bwa Buganda retired Colonel Kiza Besigye kifeefe ye mukana agamba he is against the return of the kabaka of Buganda or Buganda kingdomship ne yeekandaga n'afuluma n'agenda era yagamba straight nti I'm against that n'akigaana the same man abadde akozesa Abaganda okubateeka mu trap ze okumanya ani mugagga mu Kampala okubavuwaza obajja mu system n'abangi bakiridde Kaganga right alukana Kiza Besigye to prove this okumanya omusajja ono abadde bamuteekawo nga decoy nga Nsereko Muhammad okukola emirimu gino to sport who is the threat who is the Muganda who is the threat kubanga Museveni all along abadde akimanyi nti Abaganda bwe bamwagala tena bakola ebisobyo ne bamukoowa mission yaabwe ebadde nti yateeka retired Colonel Kiza Besigye kifeefe mu target nga ke katimba akasporting nga buli Muganda yenna avaayo ali strong okuba nti agenda mu managing so he was a good manager all along for 25 years for 35 years he had been sporting director of NRM to silence any Muganda who is politically active and very strong in the central region or countrywide so he had been a good sporter and he had been a good player in silencing all Baganda who have been politically activated era omulimu agukoze bulungi nnyo one bagenda nga bajja pesa limulimu eri Abaganda bannabyabufuzi abadde mu kibiina kya Democratic Party nga kikyalimu empeke abalala baba obutwa babatega accident abalala bawanka bagenda mu nsi za Bulaaya abakkiriza okukolera abantu bano right now there are the same people who are frustrating Robert Kyagulanyi Ssentamu by claiming that they need change but in return they are against change
babadde bakola obukodyo bw'engendo bannyonnyolera wansi to frustrate the struggle, but unfortunately eno struggle si ya Kyagulanyi, si yaffe, ya Katonda. That's why benyini bali frustrated. Boogera olulimi Olufalansa olutategerekeka. Kati ono gwe mulimu gw'abadde akola. Yamanya nti Abaganda abasinga obungi babasse, babamazeewo, ba politician badde b'amaanyi. Ne bamanya bani abagenda okujja, Nambooze najja. Akakodyo kaakano. Waliwo ekintu bannabyabufuzi kye bakola mu Kampala kye mbadde temunnalowoozaako. Ezo entalo ze baliwana basinga obungi babadde bazirwana nga ziri politically. Ziri politically motivated and arranged according to their plan. Batula ne bakola draft. Waliozannyeko omuzannyo mulimu draft oba chess. Mu draft mulimu bishop ne queen. Nga wositulira queen bakuba mpesa gonna bagatwala. Kati bana abasajja babalanga emizannyo gino. Ne batulaba nti ekibiina ekisinga obukulu ye DP. Bakijemba tya mapesa gano nga galesega kuonaganye n'abeeno gayimbire nga independent gafuna obulu. Kati bw'olwanagana ne Mawu oba bw'olwanagana ne Sebagala nga DP president n'ogenda ng'osigadde bw'omu public ejja kuwa kye tuyita sympathy okukulowozesa nti tebakwagala ekuteekewo ekuteeka abantu bakawa akalulu ofune obumalirivu osigale ng'oli w'amaanyi. Kati bw'obeere w'amaanyi gavumenti ya President Museveni kyebeyagala ekuze ku sayidi yaayo. That's how webateeka Nambooze ne bamuteeka mu nkwawa zaani za Besigye namukwana amuteeka wano. Ezo na stunt ze bazanya mu parliament mumenye embirizi biki sente zonna zavanga mu State House ezakolera Nambooze omujjanja banamuteeka wano. Lukwago bino byonna byazaakola biki bino bamugobe mu State Council biki byo Richard Kano Kiza Besigye ng'agezaako kusembeza omwami ono amutwale. Finally nambale bazanya omuzanyo gwa State Council bakansale bamugobamu. Naye ngero mugoba mugenda mu court gyonna emisango nga Richard Kano Kiza Besigye adjustante mu State House n'asasula Lukwago n'amufacilitating until we yamuzinga n'amukola ki n'amuteeka wano. Agenza okumaliza ng'amutadde bw'amwagala mu FDC n'amuwumuza bulungi. Ani abadde aliwo mu nabyabufuzi Omuganda abadde ow'amaanyi at the moment. That's why Yoseri Tibabulwa Lutabaisirwa 4 years back yagamba kamu 2021 tuwagenda kubola opposition kubanga sporting director NRM branch manager Richard Kano Kiza Besigye yali amaze okusportinga amapesa gonna agaliwo ag'amaanyi. But nga bagamba nti etaafe tuusa mugenyi ne wajja Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tayagala kumanya. Unfortunately baamunyoma. One yagenda ne yagamba DP mumpe kadi ne sibo ku DP ne muga you are just an artist, we don't need you here, we are less concerned about your issues. Go man, go. We are less concerned about your issues. Who are you? Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm going, no, you are useless, just go get out of here. DP ne mugoba n'agenda mu FDC n'abagamba ne mumpe kadi njala kwesibawo Kyaddondo East nzigire mu kibiina. Richard Kano Kiza Besigye ne bane bamugamba nogo nani ni Kyagulanyi Ssentamu oguno Omuganda useless confuser, we can't give him card, tutujja muwa card yo nekifiire tutugenda muwa card. Go get out of here, get the fuck out of here. Bamugoba n'agenda. Kyagulanyi wakugambira nti babikasuka kulaalira n'ebyaddala biyimba n'agenda bw'agenda obwomu kati afuuse ensonga. Bamala okufuuka member parliament n'afuna amaanyi agasikayo ebikonwa ebyamwefuulira byonna ebikono ebyamwefuulira. Njagala at the moment, let us speak the truth. Kyagulanyi ani gwe yajja mu nvuba n'amufuula member parliament akyali ku saidi ye? If I may ask. Mwiri ayogera Lufalansa. Ono wajjema yamuddukako. Oli omu north simanyani ono simanyani obatukala okuwambira emotoka yamuddukako n'abala bagenze. Nobody is on side. Kubanga they were state funded agent. Nga bali banyigiri. Omanyi Museveni akozesa n'akusuula. Yasooka n'abakozesa n'abasuula n'abateekeyo. Robert Kyagulanyi n'agamba as we need unity kanzije mbaleete n'abaleeta n'abatuusa mu parliament. Unfortunately ne batandika nga Museveni amaze obbala mu value n'addamu n'abaemployinga. Tutanda against Kyagulanyi Ssentamu ne bakikola. Kati amaze okulaga amaanyi ge Museveni atya bagezaako nnyo okusindika sport director Richard Kano Kiza Besigye to sport again Robert Kyagulanyi Ssentamu omuteeka mu nkwawa zaabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja ali honest nnyo, n'alowooza oba omusajja ono ali politically activated amwetaaga n'amuteeka ku side on hold amala omwetegereza. Yagenda okwetegereza nga zino nyaanya
envundu eziwedde emirimu ennyanya wera mu kisero ng'evunzeemu zonna ennyanya ezitta n'asooka n'amulya ewa n'amusiriikirira agenda okwetegereza eno mu dippi ng'ate kiri ekifumba mutuko bafumba kibbeero abaali baddeko ku nnyanja bafumba kibbeero nga kitokota mu dippi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga waki atava ku mulungi afawuza kansooke nsigale bw'omu up to now. Right now, batuza meeting FDC negamba we made a very big mistake of not giving Robert Kyagulanyi Ssentamu a membership card. It was a big mistake. Era retired Kano Kizza Besigye bamutwala mu State House bamugamba how dare you failed to control this boy. Mayimu 7 yaita Robert Kyagulanyi Ssentamu boy as if ya muzaala. The only person you call a boy ngoli teacher we obanga oli headmaster obanga gwo muzaala. But Museveni as ngengeri jakola ebintu bye ayita Robert Kyagulanyi Ssentamu boy yamuga how dare you fail to handle this boy Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era sente zaayita mpitirivu okuhandolinga omuvubuka ono n'agaana mu DP ne bagezaako mukwate bamutwale mu DP union n'abalagako nti ayina amaanyi. The moment we are stopping ogenda mu DP union wezaazikirira kadde bakola kiri bagamba how can we handle this man avudde mu boy kati afuuse maani bwe yava mu maani nafuuka honorable kati bw'avudde mu honorable afuuse his excellence alinda bulinzi kulayira engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu alinze kulayira. Tugenze maaso ebyo byonna biwedde amaze obbalaga nti asobola alayira nti agenda kujja ku bukulembeze bakola buli ekisoboka kyonna okulaba nti bamuyimiriza basaze entoto musimipibu iPod batandise okukola obiina batandika omusibira ebweru abatunuulira abeegesa amaaso bw'amala obeegesa amaaso n'agamba bano mbeesobolera single handedly mu people po abazze bangi nnyo n'asindike bambega babayitirivu ne babeeramu ne bazoganya. Unfortunately yagenda okulanga tebamusobola batandika okudduka mpola nga baddayo bwe baddayo bagenda okulaba omufunzizza afuna ekibiina ky'ebyobufuzi bw'akifuna ate amaanyi geeyongera. Museveni adamu n'asindika buli ekyetaagisa kyonna ekyabambega bw'amala obbasindika ne bajja. Unfortunately kyebataamanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tali yekka biri ebintu birimu Katonda bonna ne bajja nga beeyogeza ng'olwando bako ate nno munnange simanyi biki ono yasinga kumbe makwekansaamu gano nga makwekansaamu omanya akanaakulyako amenvu osusa kasika kumbe kagenda gamalawo pyu kabaluke. Kati banaabafere ba politics bajja ne batandika okusweet talking Robert Kyagulanyi we love you you are our president wambadde balleti n'engumi tugikuba. Robert Kyagulanyi n'abagamba okay mbalaba let us be together but with the time tujja kulaba who the hell are you n'abagamba nja balabira ku bikolwa byammwe. Awo nno Yesu we yamukira n'agamba bayigiriza bange oba bagoberezi bange olunaku lutuuka kummwe ne muvaamu abandyamu olukwe era enkoko ne batendako okolima bandiddemu olukwe mulyegaana emirundi 3 era n'abagamba kino kyekijjulo kyange kyensambayo bbawa naye kummwe bempadde omugaati ne viini eno muyinza okuba nga muli kummwe bagenda okundyamu olukwe. Yakyogera lunyenga ensewulira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu bino badde abyogera bugenza okukya ekibiina kimaze okola nominations abantu bayiseemu Bayuda Iscariot bavaayo balinga ebiyenje ate face mayi biki kati bana abantu ffe twabalabira wera nga tubamanyi bagamba omukazi yanobako ne bwadda mu maka ekyamunobe kiba tekyavaawo still yaddayo n'anoba. Do you copy? Omukazi wawanga ali maka nga afumba ekyamunobya mu maka bwe kiba tekyavaawo still addayo. So these political prostitutes in Uganda, their take was to get money, not to serve Ugandans. So the moment they cooperated with Robert Kyagulanyi Ssentamu, they thought that he's going to employ them okubanga bagufula mulyo n'okufuna position. But unfortunately Robert Kyagulanyi Ssentamu yayina amagezi ag'enjawulo. Buli muntu yina gwe yali asubira nti mbega teyamuwa kifu, buli muntu yina gwe yali asubira mbega teyamuwa kaadi nga yagala kulaba n'abantu patience yabugumikiriza buyimidde ku diguli ki kubanga yamanya bali baagala sente nga baagala kwetunda kye tuyita okwetunda.
bana abasajja bwe kiba kyetagisa kutunda mwana waafu n'obuyinza asobola omutunda, but unfortunately Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abateekaawo ng'ayagala bage. Kyova olaba yakugamba mujje bangi nja balabira ku bikolwa byammwe, bwe mba mwagala nkyukakyuka nja balaba, naye time egenda tuuka wakima kifo, bw'oba wakima kifo nja kutegeera, bw'oba tewakima kifo ng'oyagala nkyukakyuka ojja kusigalawo. Era abagala enkyukakyuka basigadde, abatayagala nkyukakyuka bagenze. Kati abatayagala nkyukakyuka bano tebabamalira budde era tembawa budde. Nkimanyi nti radio stations ne TV zonna bazispenizeko $50,000 ejja dola okuba nti hostinga buli political prostitute okutandika okwogera the abnormal political sentiments against Robert Kyagulanyi Ssentamu, but in camouflaging that they are still going to support Robert Kyagulanyi Ssentamu, but indirectly they abuse him and they are against him. Remember, all these are political prostitutes. Nothing they can offer to the public. They have been in the politics arena for almost 20 to 25 years to 35 years in active politics, but nothing they have delivered apart from exposing themselves as the moles, whereby now it has come to reality and to realize that the only political figure has ever appeared since the 1986 Gorilla War is Robert Kyagulanyi Ssentamu. The rest are political condoms and political prostitutes. They are there to be used in action. If there is no action, they are not there to be seen. Do you copy? All political figures in Kampala, most of those so-called opposition, they are just used like a condom. If there is any action, they are used. If there is no any other action, they are nowhere to be seen. Those are what we call political condoms. Because if you want to have sex with someone, you have to protect yourself. So if there is no sex, there is no need to put on a condom. So the same as in politics. These political prostitutes, when the time comes for political activities, they appear with the purpose. But if there is no any activity concerning politics, they are nowhere to be seen. They are ever asleep. But when politics comes back on table, they come back. The likes of the dead Mabike, the dead man walking Mabike, the dead man walking. These smell is a baga kubanga bana abantu batutamye. But this is not the lecture for today. Lecture gamba bwete. Nti bana abantu bonna bemulaba. It's not to be a surprise bagenda kwogera ebintu bino. Fekye tutaga kiri ekintu kimu kyenjagala obateekawo kintu kimu. Ekisooka, we've been tracing them all along. Okumamanya batambula batya boogera olulimi ki. Bonna bambega balina statement yemu. Ate bagikozesa kubanga bajja ku dividingamu na kutwala amaanyi. Okumanya bano bambega tebeemanyi nga temanyi ffe public tusobola okusoma embeera zaabwe bakola bati. Banyimya kamyufu kubanga mwabaddemu bribery. Why don't you come openly and state to the public that so and so in Noop asked me a lot of money? But you can't mention, but you still continue mentioning bribery. How dare you? Ekyokubiri, batukale bagamba nti nze nsigadde ndi wa Noop era ndi member ngenda kwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nzijanga individual oba nzijanga independent. Mu mateeka ga kadi gy'olina ekugamba, if the party decide you're supposed to follow all rules and regulations of the party, why dare you go against the rules and regulations and you say that I'm still supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu? Whom are you fooling? Muli basajja bakulu balina abakazi balina n'abaana mutuludde mulina n'envi mulemye okubulya bannayuganda emyaka 3 mu 5 kiki mukoze nawe muyimiridde ku ggwanga ly'abantu muli awo musirwala busirwazi n'ogamba mbonze ngenda genda bwa namunigina naye nkyayagala kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna muli basiru kubanga one the moment ogenda against amateeka g'ekibiina olina okweyambula. Bwe weeyambula wejjako buli kimu ekitali kikyo kubanga bwana munigira kiba kitegeeza okozesa ebintu ebyongebyo. Mwenna mutambula n'enkofiira ya Noop okulosa public nti mulina akakwate ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna buli moolo yenna gwe bamye kadi kubanga we've been monitoring nga mwenna muli ba moolo. So eno statement buli mujja akola teyawukana na ya munne kubanga bonna wenga waabwe wenga abatendeka ali ogwo kochi wa muyita wenga mu NRM ya batendeka
yourself tabaisula mutano wa karechezi wenga muzika yabatendeke ebintu bino ngakosa systems za security enfu bonna buli mbuzi evaayo political prostitute bogera statement ye ngenda genda bwana Munigira nengenda sigala nga mpagero party Kyagulanyi Ssentamu. How dare you are against his candidates in those constituencies atoga mboti ambu ye support Kyagulanyi oli against structures ze ato supporting. Let me tell you, osobola otyo kungamba nti oyagala nnyo omuti gwa ffene nti oyagala nnyo omuti gwa ffene naye nga ate oli wansi okutta enkumbi otebe emirandira gy'omuti gwa ffene ng'ate ffene atandise okwengera kati mwemba mulowooza lunaku ki? Ogamba njagala nnyo ffene ampoomera era omutuusa kumupiyeko ayengedde pupupu ayengedde naye ate okutta enkumbi okutta embazi n'ensululu osima emirandira gya ffene ogikutulayo maama oba otegera lunaku ki? Oba tulina lunaku lw'otegeera kubanga oba musiru nnyo nga baba basiru bayita abasiru gw'ofuwa firimbi. Kati buli muntu yenna eyekubya yaka mbu mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president nengenda kujja na Bunigira oyo moro bwe mumusanga wonna wazzo campaign nga twagala change mutwale nti agite mutawana nkiddamu omuntu yenaga nti mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nzija nganze bwanda Munigira aba atema mirandira gya ffene kati ffene namufuna ate gwagambwa amwagala bwe mbasanga mbatwale ntiaji. Ngenze maaso awo sigenda kulwawo katugende ku kirala. Okay, tegeeza munno nti amawulire ag'essanyu gaagano nabagamba nti bane babufuzi b'omu Kampala basinga obungi bali jobless tebalina mirimu nga mulowooza nsaaga. Omwami gwe bayita Nyereko Muhammadi akatambike kalabika katuuse ku ntandikwa ku nkomerero y'okuzingululwa bulungi. Wetwogerera Nsereko Muhammadi bamutaddeko ekibaluwa kibakuntumye ng'ekibaluwa kino kimuteereddwako ababanji b'ensimbi be yafera obuwumbi 3.5 nkiddamu. Omubaka akiikirira amasekati ga Kampala Muhammadi Nsereko nabagamba ekisooka mu ffere. How dare you? Parliament ya Uganda ejjuddemu abantu abali unqualified nga n'empapula zibalina za Nassalodi. Parliament ya Uganda ejjuddemu abantu abali jobless abatalina formal business zebakola nga badipendinga ku parliament. Parliament ejjuddemu abafere bambala masuuti kati ng'omu ku yebbo ye Nyereko Muhammadi. Ntandise bwenti Nyereko Muhammadi abagamba nti yakiikirira Kampala Central mu parliament ali mu mazzi agookya agamutokotera mu bigere n'okuba ntakyebaka. Kino kivudde ku ki? Omwami ono Nyereko Muhammadi nga bwazaakola okufera amataka n'okutunda amataka ag'empewo. Omwami ono ayina ettaka lye yafera omukyala gwe bayita Aisha nannyini Nakumati omukyala Omusumaali. Aisha ono omukyala Omusumaali y'omu ku bakyala Basumaali abali mu ggwanga abakozesebwa state kuba nti balina ssente empya n'enkadde. Omukyala ono y'omu ku balina apartments ewaggulu ennakasero nga ku All Saints era apartments ezikuumibwa SFC ne special security organizers zikuuma hostels ze na apartments ze. Omukyala ono Aisha ye nannyini Nakumati wona wogisanga mu Uganda. Kati Nsereko Muhammadi Nyereko Muhammadi yagambya kufera omukyala ono namufera okumuguza ettaka lino nga liri ku bana Nsereko oli musajja mubbi. Nsereko Muhammadi yafera omukyala ono Aisha namugamba nti ngenda kuguza ettaka nga lisangibwa Banda Kyambogo. Ettaka lino lyaliko 1.8 hectare nga liri obunene bwali 1.8 hectare. Namugamba agenda demuguza. Era omukyala n'agenda nalambula ettaka bulungi nnyo n'alisiima n'akwata obuwumbi 3.5 n'abukwasa Nyereko Muhammadi in cash. Nyereko Muhammadi n'akwata sente zino n'azissa mu ndyanga neyeeyongerayo. Omukyala ono Aisha omusajja omukyala Omusumaali alina ssente empya n'enkadde ezimuyitaba naye nga tetumanyi gye zava kubanga sente zaamuwa musolo. Nsereko Muhammadi amala omuguza ettaka lino omukyala agenda okwetegereza ettaka lino nga bamuguza biba byanswa. Bamala omuguza biba byenswa anoonya Nyereko Muhammadi asooka yeekweka. Bamala okwekweka omukyala ono anyiga kubanga state agent era mukozi wa government. Agamba Nsereko Muhammadi njagala ssente zange obuwumbi 3.5 obwa Uganda.
Sereko Muhammad nga talina sente kyava gamba omukyalo no please nina ettaka eddala lyesobola okuwaamu mu bitundu by'emitiyana oba mu bende eriri equivalent ku sente zo. Omukyalo amugamba I'm no longer interested in land, njagala sente zange 3.5 billion Ugandan shillings in cash. Fail to do so ngenda kusiba. Nyereko Muhammad nga palanya nga asooka yeebuzaabuza nti agenda kusasula sente. Bwagamba nti agenda kusasula sente ng'ajjako amasimu takyagakwata kikyamulinyisanga ennyo okudduka ebulaya nga tayagala musiba. Eyamwawulula bwe yatuuse ku nnyooge omukyalo no Aisha omukyalo Musumaali yagenze mu court n'aggulako Sereko Muhammad omusango gw'obufere ogw'omu kumuferako obuwumbi 3.5 ng'ayagala sente zimuddire. Era omusango guli mu Commercial Court e Kampala wetwogera Nyereko Muhammad bamusamoninze n'ekipapula ekimuyita mu court ne before the court summons baali batuddeko n'omukyalo no Aisha ne bakkiriziganya nti agenda kuba musasula obukadde 380 every month ku akaunti ye. Mumpulira Nyereko Muhammad yakkiriziganya n'omukyalo no before nga tebannamutwala mu Commercial Court ndi agenda kuba asasula omukyalo no Aisha obukadde 380 buli mwezi ku akaunti ya mukyala Aisha. Omukyala Aisha no musiramu nanyina ku mati nakkiriza bulungi namugamba okay no problem nze kasita sereza zibeerayo tewali tabu. Nyereko Muhammad ng'asooka akola cheke yasooka ng'agisindika agiwa omukyala oyo. Omukyala ng'asooka atwala cheke mu bank okugikashinga up. Nyereko Muhammad ng'akubira bank manager ng'amugamba don't cash up that check please, kubanga the moment owo omuntu check agitwala mu bank manager agitemu nti sente weziri singa cheke netuka mu bank manager n'agikonako stamp tendo okusasulibwa ne berakebera ku kittavu kyo nga tekulinaako sente ekyo bayita check eya bouncinze. Bank esuwinga nanyini account ne nanyini n'ekimye sente zino n'asuwinga eyamuwadde check eri ekisuwingisa account bank manager bank okusuwinga ono customer abagiswaziza okulozesa kiranti yakimye sente nti bank afere. Kati bouncing check oba okubuka oba check okubuka amacho kiba kitegeeza nti ono omwami Nyereko Muhammad ku bufere bwalina bwamala okuwa omukyalo no check yasooka ey'obukadde 3.8 omwezi ogwasooka check ne batenatuuka mu bank kubanga Nyereko yamanya talinaako sente n'akubira manager namuga please check gye baleeta ngeri manya bwegati ku sente weziti obungi togeza n'ogiteeka mu system nti efune sente kubanga himself he knew yali talinaako sente zo ku account era bakutuuka mu banka ne bagiteeka mu system yali egenda kubawunsinga baali bagenda mu kuba emige jandisigale bali bagikuba enjovu. Kati cheke yasooka negaana mayirowooza nti mugezi nnyo mwasinikira ebinnyo ng'embaata ewuuta supu nalowooza nti mugezi nnyo kyokka jjukira ne bagamba omusajja ono mwavu mponga byoya lwakweteka mu kirasi z'atalina. Nabagamba n'ennyumba yasooka engeri gye yagifunamu n'engeri gye yagitundamu nayo neewuunya engeri gye yagitundamu kubanga n'abagimugulako tategere mupangisa apangisa ku nnyumba ya mukyala Mary yakyambadde eri ku Free Avenue ebugoloobi ono MP Kampala Central mwavu mponga byoya naye oyagala kubuuza sente zino azikolamu ki bwe tulaga. Cheke bwe mala okufairinga omukyalo ono agezaako nnyo okutegeeza Sereko Muhammad nti njala sente zange zonzanyisa ndi Musumaali njala sente zange. Sereko Muhammad atandika okwogera Oluwarabu kubanga alowooza omukyala Muwarabu. Omukyala amugamba I need my money, stop fooling around, I need my money. Cheke bwe bouncinga omukyala anyiiga yeyongera okunyiiga. Bwe yeyongera okunyiiga omukyala agamba nti no Sereko Muhammad ojja kumpa sente zange oba si kyo ngenda kukusiba. Omukyalo kuba nti professional amanya amateeka aludde mu ssente yakutte Sereko Muhammad gwe muyita member of parliament wa Kampala omufere ng'amutwala mu Commercial Court bamuwadde summons bamwagala mu court. Mujjukire abasajja abafere bano baba bagezi nnyo era omufere tosobola competinga naye. One omusango gwonna nga gulimu omuntu ng'omubanja ssente kyovula mbaga nti muwola ssente omuntu gwowola ssente nga tagenda zikuddiza omanyirangawo tomuwola nga ssente kubanga mu court omuntu yenna w'ebbanja akugamba tebansiba oba tebamusiba. Reason being omusango n'oguli mu ssente omuntu gwawola ssente n'agano zikusasula court esobola omuteeka ekibaluwa kiba kuntumye n'atuuka mu court n'abagamba nti abamanja obuwumbi 3.5 nti ye buli mwezi ngenda sasulako obukadde 10 nze bwe nsobola ze nnina ku ssente z'omu cash atuuka mugole banga banda mulamuzi
sente zimanyi bazimpa neza zanyonolekako nendi willing okusasula ngenda sasulako obukadde 10 buli mwezi niwebuuza obuwumbi 3 obuwumbi 3 n'ekitundu buli gwayo ddi zigweyo kati nga gwo ayina obusungu ga mulamuzi ti sigenda bikizo omusajja agende Luzira kasita omulamuzi akuba ennyondo kitegeeza ti awaabidde oli gw'obanja olina okusasula sente z'emmere gyagenda okulyanga mu kkomera ebbanga lyamalayo ate era singa ebbanga eryo lyambalo libe lituuka ligwayo omulamuzi n'agamba omulamuzi n'atuuka okugamba nti ono talina sente ne bamulangira mu lusero w'abaavu kiba kitegeeza oba tokyamubanja oyo libayita ebbanja mwegendereze mwe abawola sente era omuntu ono kituuka ekiseera ne bamuta batalina bye bagenda kutunda oba kubowa mumpulira bulungi kati mu kategole eno nsereko Muhammad tena kibagenda mubowako tekiriwo ekyobugagga kyalina mmotoka ate nga ne mmotoka gyalina V8 yali mu ddiiru eyo 3.5 billion z'ettaka lino eyo gyalina V8 omukyalo ono Aisha era ye mukuserezi yamuwerako ku musingu ku bitu yamuwerako emmotoka eno V8 mukitegera bulungi yamuwerako V8 so ekyobugagga kyalina yandibadde alina V8 pozi n'obumeeza ne busokisi n'obuwale ne mu Kampala tebalina kintu kyansereko kiba kisobola kuwa tekiriimu kati n'omukyala Aisha bambi nze nkusabidde kubanga ono mufere wamugwako ate si yasoose tugenze mu maaso guno no sigwe mulundi ogusoose nsereko kuba nti mufere nga bwe mbagambye nti ono political prostitute ate nga aliwo okusportinga kuba y'omu ku sport directors omwami ono waliwo abamukuza abaana edda tetwakulana batata bafuna baffe abantu kukyala abantu batukuzanga omukyala Mary Kyambadde kati ye landlord wansereko eri ku Lufuya Avenue ye landlord we kubanga nyumba apangisa mu nyumba ya Mary Kyambadde tena nyumba mu Kampala omwami ono apangisa nyumba ya Mary Kyambadde na yate sometime back omwami ono Sereko Muhammad yakola ekyajabu yakola ekikulu ekyobutemu nasibisa omusajja yamukuza go bayita Kyambadde bawa Mary Kyambadde omwami ono Sereko yakola omulimu gwegumu byayina yafera omuyindi emitwalo 6 ejja dola ng'amuguza ekizimbe ne poloti ku luguudo lwa Nkuluma ng'akiguza omuyindi Nsereko Muhammad atunda ekizimbe kino naye we yakitundira n'okunoonya omuguzi yali taliwo ng'ali wabweru wa ggwanga kati n'alagira omwami Kyambadde bawa Mary Kyambadde okusigalawo in case wazeewo omuguzi yabaakwata sente terwali lutyo omuyindi ajja azunga ne sente z'emitwalo 6 nga bamugamba ekizimbe kino kitundibwa emitwalo 6 kiri ku Nkuluma Road ng'omuyindi awaye emitwalo gye 6 ng'agikwasaani yasooka mugati atunde ekizimbe kino taliwo naye yandeseewo nganzi keyateeka nga bakubira Nsereko ng'agamba omuyindi buli kimu weekiri bakikuwe sente ozirekere omwami oyo mwami Kyambadde ng'ali on behalf of Nyereko Muhammad omwami bwakwata sente Nyereko Muhammad lwamanya nti sente zituuse ng'ava gyali ng'akumwe Kampala ng'akwata emitwalo gye 6 yawaako ndowooza omwami ne muwako nasooka okumanya semba kumanya ng'amuwadde kuba zaali $10 wokka ku mitwalo gyali waya mwako $10 ku sente zokka waite ebbanga mpawe kaaga lubate luliya ngo muyindi bamugamba ekizimbe wagula nassa era nga wagula nassa taka wagula nassa lepoto wagula nassa road wagula fake tisibibyo anonya Nsereko ngalabikako Nsereko manya atambula nnyo honorable tebalabikako munne nga bakwata bwa Mary Kyambadde yali sivinga sente nga batwala musajja ato nga bakuba Luzira bamukuba Luzira Mary Kyambadde yaganda okujjayo musajja ono mayina omukazi ne simu wangu mulabanga awalinga omugoyo ne simu wangu kubanga yali bibye bilala nnyo nga bakwata mwami Kyambadde nga bakuba Luzira wansimbiza Nsereko ze yafuna mpaka omuyindi bwe yekola ki bwe nyula nga mwami Kyambadde amala ebbanga lyamalayo nga bamusumulula ng'akomawo n'ekibuga kya mulema yadda mu kyalo lwa Nsereko Muhammad nga n'omusajja oli bamufeza omuyindi ng'agenda omuyindi ng'ayitaawo naye ng'ekizimbe nayo yatunda mpewo lwali teruli busa era waliwo n'omusajja amanya ng'erabidde mujjukira omusajja yakuba masasi mu ddwaliro omulamu yamukuba masasi pisto still omusajja oyo yali yabanja Nsereko sente zaali bumbi kubeera naye yamufera ettaka era omusajja bwe yafa Nsereko yasanyuka nnyo ng'omusajja afudde kuba takyamubanja era omusajja yafa Nsereko yakola ne pate era omusajja yafa nga Nsereko amaze omufera sente z'ettaka mujjukira omusajja yakubanga abawala mu office ze yalina office e Dubai nga naye office mu Uganda omuwala bo yakubwa masasi
mu mudwaliro yakubwa mulamu bamukazi yali agenze kuzaala mulamu n'akwate mu ndagiza nampa amasasa gamugira mbudde so omwami oyo yafa yali abanja ansereko sete empya nenkadde naye era nsereko ne yawona ogunayo luyita kumaika ayino omukisa oyo muyaye ekyo nga kiggwa nsereko Muhammad esaazi lwetwogerera ali ku wanted jukira wiche wedde nabagamba nti ono musajja yeepanka neke banaamukuba akalu mu Kampala Central nkule munsereko tasobola kumala mwezi ngaali mu Kampala bwatadduka genda Germany ajja kuba aliruzira nga nebisunzo babisudde mu toyi kubanga talina kyabugaga kibagenda kukola ki bamuyita Abdu Jabal oyo mwasajja kuba kuba masasi nsereko era ne musajja agenda okufanga abanja nsereko sere zali yafumuferako ttaka so kati nno zeze ensonga eziri ku munyambe ba parliament omufere nabagade moment bomulonda abantu abatalina sente bavu mponga byoya emirimu gibalina okukola kufera na kubba kati yo member wa parliament gumira mu Kampala agenda bakolera kitalina tena kyagenda bakolera ngenze maso kati eno message njagala egende mwenna eri ba noob soldiers ne ba people power soldiers abali ku ground eno message eri kurusha nnyo taginga edi mutwe taginga buli muntu yenna owebyokukola ndali mu noob n'abaana ba noob mwenna nabagamba obudde buziba musigale wakati mutambula nembagamba mwegendereze nnyo abantu abatambula nga basirikale babyakwerinda tembategedde 1 waliwo ekika ky'abasirikale ekipya ekyazze nenga kyaba commandos bali under SFC. The moment you meet a police officer putting on a uniform without a name or a number or your commando mujaswa SFC mbadiramu bosanga mujaswa police nga talina name tag talina name tag talina number ku uniform nenga yambadde full oba talina jinja those are the well trained commandos aba SFC bebatadde mu ki bebatadde mu police right now. Do you copy? Ntandise bwente ono oba bano abambi babiri bebali emabega w'okuwamba abaana ba people power abatiddwa ne babulizwawo amanya gaabwe ngenda googera ebitongole bakolamu ne bebeeyita kubanga abamu bagambye nti bakiroto kyanjawulo mu kutta ngenze maaso omwami asookerwako mu kuwamba n'okutta abaana ba people power current n'okubatulugunya bamuyita Serunjoji Damulira, Director of Intelligence and Investigation mu police. Mumpulidde bulungi? Omwami ali emabega w'okuwamba okutulugunya n'okutta abaana ba people power bamuyita Serunjoji Damulira, Director of Intelligence and Investigation mu police. Mumpulidde bulungi? Ngenze ku wokubiri. Owokubiri bamuyita Cyrus Tugume Kata. Musajja munyankole yeetuma ekitiibwa ekitali mu police yeeyita DSO. Yeeyita DSO ekivunulwa Death Surprise Officer. Death Officer. Bamuyita Cyrus Tugume Kata. Ekitiibwa kyayina yakyeteekako bakita DSO. Death Surprise Officer. Ekigambo kino bw'okiza mu lulimi lutegeera obulungi. Death kubeera kufa. Surprise kubeera kwewuunyisa. Officer ye muntu asavinga government nga musirikale. Kati ono ye musirikale akwataganya okutta okwewuunyisa bwe mba nkivunula bulungi. Ye musi oba akulira okufa okwewuunyisa mu police. Nkivunula bulungi? Bamuyita Cyrus Tugume Kata, DSO, Death Surprise Officer. He's the one killing people power supporters in each and every corner of Uganda on his orders. Mukyala we gwalina
amanya ngenda gasirikira, but she's less concerned about this. Naye mukyala gwe okola mu URA. We know you musula nalumunye. Mutabana Uganda namwe mulina abaana. Mukyala gwe nkuwoni gagamba bawo. Cyrus Tugume Kata eyayita DSO alekera okutta abaana b'abantu. Musula mu estate nalumunye okola mu Uganda Revenue Authority. Bawo mugamba alekera okutta abantu. Next time bwe tudda mu film on people power ngenda kwogera amanyago ate we shall track your family because we are tired and disgusted of this nonsense of killing our comrades. Mwenaba officer bali mu police, I salute you. Abakkiriza nti mwagala change era batakiriza kutulugunya bana Uganda. One, amateeka gali clear, regime mujira nti eri kaserengete egenda. Mukimanye nti amateeka gafuga ensi yonna. The moment wetaba mu kikola ekyokutta oba kye tuyita genocide, bajja kuvunaana ng'omuntu. Museveni ng'agenze ng'abasirikale bonna abali mu regime y'omugenzi Kano Muhammad Gaddafi abattanga abantu essaawa zino bali Hague, abamu bateekebwa kalabba ne battibwa lwa bikolobero byabwe. Njagala muggula amaaso nga bwe ndikanulidde bwenti nalina eryokubiri. Ng'oli Munnayuganda, oli mu magye, oli mu police, saagala bakozesa ensobi eno gavumenti egenda. Kyandanda omugenya akola ki? Omugenya agenda. Okukwata Munnayuganda munno n'omutta ng'okolesa ku biragiro by'omusajja ogumanyi nti mugwira. Wagenda ku makya ne bakola n'osoma senior 6 university. Abaana abato abazze kubanga banyola ne bafuna emirimu police ne bakusinga. Be bakuwabira ebiragiro te ye nga tasobola kutta kubanga they are protecting their properties. Bwe kikyolina wandibadde olina kyolina right now eno wa police oba wamagye. Mulya bubi, musula bubi, mufuna sente ntono. Mukuuma abasajja balina billions and billions of money. Kiringa bona okuuma bbanga ufune emitwalo 10 ng'okuuma billions and billions of money. Oba wasoma ludda, you can resign ogenda okola emirimu emirala. Nkiddamu owa polisi yenna ng'oli Munnayuganda toddamu kufulumya saso bakuba Munnayuganda ng'osavinga Bannayuganda. President Museveni refugee mu Uganda mugwira Munyarwanda. Salimu Salemu gwira musajja mu Somalia is not a Ugandan. Janet Kataha Kemba bazine mugwira. Samu Kahamba Kutesa mugwira. Faith Muhakanizi mugwira. Pius bya Pijirimana bonna bagwira. The entire system and the government of Uganda, including the assistant inspector of police, the one who gives you order to touch and kill Ugandans, is also a refugee and a foreigner. Because he's a Randi. How dare you? He gives you orders of killing your fellow Ugandans when the government is overthrown. Mugenda sigala nga mukalimo kuba bajja kuba baduse. How dare you stop killing your people? Mulekera okutta bana Uganda. The only police officers on the high ranks go to manyi muna Uganda is Okoth Ochola, but he was silenced. That's what I'm talking. Can't you get the difference between the Uganda indigenous who are silenced in the police, but the foreigners that are the one giving orders to kill Ugandans and torture them? Why don't you open your eyes? If you can't manage the situation, you resign. Don't kill your fellow citizens, please. Don't dare take orders. These are refugees. Anytime they are vanishing, ogenda sigalawo nenga bakuwadde ebiragiro by'okutta abantu bannansi. Nkubuulidde system yonna nfu. Tekuli Munnayuganda atufuga bonna bafu, si Bannayuganda. Ne yotta Muganda omukuba tiya gas. Lwaki omukuba tiya gas? Nga g'omukubirako omusajja mugwira si Munnayuganda. Bakuwaka ngo bali basika bamusiba munando zibalya chips and chicken. Omusajja kwa orders asula mu mansion ya bisenge 10 osula mu import ne musajja munno ne mukazi we bali bakuba ekiwojolo lyawo kanudda amaaso liboti ono obulizidwa n'otulo onobera mu situation weyo mpaka ddi musula mu import family 2 oligwa akuwadde biragiro ogenda otte asula mu mansion ya bisenge 10 osula mu import ye muri mu family 2 onakale kate kiwojolo gwoli wano kanudda amaaso enkyo yino gendo kola. That's why mujja n'obukambe ne baba na Uganda kubanga you are frustrated. Musula mumberebi. You should wake up and say enough is enough. Police mwazimbi wa mayumba ga mmagonna nga buli mwalina okufuna ennyumba ya bisenge bibiri ngeri self contained. Museveni byonna yabitunda ebira tebikyakola babijjawo yembera gye mwagala kubeeramu.
Muri frustrated because you were treated badly without knowing. Know your rights. Regime ezaayita kuwabeera nga ame shops. Regime ezaayita nga kabasirika temwawanga misolo. Regime ezaayita nga tebalidakitinga nga misolo gyammwe ku kuki. Tebalidakitinga misolo ku misala gyammwe. Why is it that babajjako Seresmizani, Simazi Wazarendo, babajjako NSSF, Smepa as you earn, local tax? How dare you? A serving officer is not supposed to be treated in such a situation. Musula muka unipoti family biri. Nibakutochalinga mentally. Nenga gwokuma akuwe biragiro asula mu nyumba. Yabisenge 20. If I may ask, muba polisi mwenna bali mu Kampala, bali mu Uganda, enkube bakuba temusobola na kulya de chemisana ne chekuno ko sabiti muzeya akuwe biragiro refugee mu Nyarwanda asula mu nyumba yabisenge 20. Avuga motoka ya Abotodde runana gotambuza bigero linga nfudu okera kuba banoti ya gas mwasiri walira wa mwasiri walira wa. You are tortured omwade kulimba kutochalinga. Wero being wero feya bakutochalinga tosobola kulya toyambala toyinda kola buli kimu no tukano gendo okobaka nino ofulira y'obuzibu kubanga musula mu input enfu nenga sema ndi bade musulamu gende ensambya quarters z'abasirikale ba police zonna zafa gende nagulu zonna zafa genda buli district amino bote bali bazimbye nga buli muzirikale ayino funa 2 self-contained rooms mulimu amasanyalaze mulimu amazi mulimu toilet. Abana mwe basomera bwerere bwe mufuna plot mwino okuzimba baba wa cement kumete kusereza wansi bwe mitambo kusereza wansi abana balina okusoma paka ku university free of charge. What went wrong and why don't you wake up before it's too late? O serving the police emyaka 4 tolina poloti tolina wadde nyumba sabiti muzeya kufuga ina mataka ina miles and miles of land go tolina de even ekijoko kyettaka oba oweereza kiki oli mu YouTube PDF for serving emyaka 20 tochukanga kulanka abane balesa bazza bavudde Rwanda ali kulanka ya major afuna milioni 3 gwe togulanga wadde poloti tozimbanga omwana akuyiseeko kubanga Banyarwanda golya okanuna amaaso bagagende kuba na Uganda masasi wachi mufira ku mulinganga balubu amajama tufu every after 8 months or inokufuna a well paid leave of 2 months. Every after 8 months zosanvize mu ya oinokufuna a 2-month leave well paid and facilitated by the state. Mukola 24/7 to remind you this. Mufuna omusara mutono to remind you this. Musula we to remind you this. But all your money is consumed by the foreigners. But the money is going to command you to kill Ugandans. He owns billions and billions of money. He owns properties abroad. He owns property here in Uganda. He owns miles and miles of land in Uganda. But he's feeding on your taxpayers' money. Why don't you wake up and you still get orders and you obey the orders of killing the senior citizens? Because you were brainwashed. Why don't you wake up? In the modern day society, all police officers, they are supposed to dress very properly. You must sleep well. Your kids are supposed to be paid school fee by the government. Naye muri awo mwetuddeko enseeta banguka mukuba bannansi masasi mbakubamu lwaki temuzuuka ne mugaa nti tulina okulwanira eggwanga lyaffe?
kati gwakuma Museveni osula mu mpewo omusajja gw'okuuma bidde gwange emyaka 35 tugenda mu kulonda bali mu kubba kalubabba nanga muntu z'abantu wali tumuba ekyasi n'avaawo n'ofuuka celebrity ndikulabako mu byafaayo okugenda biri byokulobera mupe ekyasi lumu aveewo tugende ku birala mutuwonye ennaku kuba tulina ennaku nnyingi nnyo amalwaliro edda police court zayinanga n'eddwaliro tekyali police court erina eddwaliro amagye gayinanga amalwaliro kati mwena babatwala mbuya babatwala bombo nebakuba empisa z'ekisu ne mufiira eyo. Can you imagine police officer wofuna obuzibu ng'oli kutwala mu casualty emubende kuba kati yafuuka barracks y'aba casualty osavinze eggwanga for 35 years bofuna mu mental disability bakutwala bakusula mu casualty ng'ovundira eyo ne family yo ng'ekwerabira so nga ate the moment ofuna damage ku bwongo obadde osavinga eggwanga osigala ofuna omusaala nga ne pension yejja nga bakulabira paka lw'onoofa bati olukukwata nalwadde ekigere bankubye esasi mubende mu casualty kasita bakuba mubende casualty oba owedde gwe fayiro babagikulozinze mutuyambe muri mu Uganda bakyabateka ku pick up n'empewo ne bafuira kuli eyo modo ya zamani myaka gya 8 ensi zirine motoka ze zivuga ne webuuza abantu bakola mu biki ze motoka ze muyina okubanga mweziringa police officer mutambula mu motoka muyine motoka kubanga 10 ze muvugiramu temutula mu mpewo that's why muri basiufu second mulwadde kubanga eva mbera mu jacket mubera ku patrol mulinga biyenje ezo size motoka ze muyina okutambulira ensi zikulagende Kenya genda mu nsendera tunula ku genda ku YouTube searching ngulabe police nsendera bwezeyisa lwaki mu musigala nga mulinga abantu be bafuire banyampira Ndoza bisingo mu kibyogedde Vawano ogendo subscribing ku YouTube channel yange eri manyaga Lumbuye Fred ekikugambisa ogendo subscribing waliwo information gye nakoledda nga kati happening bwa happenings mutandika okulaba videos kubanga ebintu byonna ebyappening kati nabibagamba dda byonna ebyappening kati nabibagamba dda mobile money bagenda mu blocking mbagambe ba malls bagenda kweyongo ebirungi bagambe buli kimu nakibagamba dda kati go and subscribe on my YouTube. Subscribe kubanga soon or later bagenda kujja ko Facebook mu Uganda nga tokyasubula access ningo osobola kufuna access ku YouTube. So go and subscribe on my YouTube channel eri manyaga Lumbuye Fred okirikinge kabero kali bwenteka video ja kubozi funa kubanga Facebook mu Uganda bagenda jijja ko soon or later but all in all tusigale nga tugamba temuwayo nini namba omuntu akusaba nini namba nga zze mu katale muyira amazzi g'ebijanjalo omuntu akusaba nini namba oyabera mubbi teri muntu ayina right kutwala nini namba mufutule n'emiggo mukube ku bantu munayigaddi oli ajja kusaba nini namba bakunga kusabye mukazi wo oli akusabye nini namba abanga kusabye baawo mutwalaganye mbatwale ntaji mbakuba emiggo kubanga tukimanyi bana basajja kibaliko kinene nnyo bali mu kutya Polisi mu Dubai kambaweka story katono nnyo. Polisi mu Dubai bavuga zi Lamborghini azine modoka za posizitwala mitwalo gya dola police. Ne remember mu myaka ja Idi Amin Dada Amin yayambako Dubai nga tayina kyerina kati ffe twasikatira kuva kwa Amin otuka kuona olutabaisula matabano wakalekezi okubanga mukyatambulira kabanga linga amatooke
njogera n'abapoliisi n'abamaje mutambulira kabanga liko mulwalira abasajja bavuga Lamborghini mutambulira kabanga linga matooke abasajja tebakyakwata mundu zirwasa mayinja batambula na mpingo kubanga talina muntu gwagenda kuba sasi bali si bantu bali civilized mwa mukyatambula ne batuni mutambula ne mundu mulinga abalunde ente yo story enkadde buli musoma amawulire musoma amateeka abantu basoma amateeka nga bagasomeseza teri agenda kukola fujjo mu nsendera abantu babasamoninga okugenda mu kooti baku polisi mu Uganda bakuletera miggo okukuba miggo kubanga bakimanya amateeka tegakola kubanga naffe tebagatusomesa newe wonsomeseze etteeka nga bagende bakuntumye baluweze bakuyita ku polisi netwala era omuntu wa polisi bajja kuluje mbuzo yagala ki era jja nekiraga nti bamutumye okujja okukebera mu nyumba yange oba bagamba nti sebo tuzze wano okukebera kubanga lubuzibu ABCD oluwadde mbogamba temwingira mu nju yakamala okukubira looya Kampala bakuba emiggo ne bakumenya obukongovule ne bakujjamu n'empale okutwala by force ne bakusibesa wa 5 bana 8 nga tebakututte mu kooti mu nsi ezikula kwenye tebiri ebetulwanirira ffe tutulwani twagala bifo kubanza sagala kifu sagala ofisi yonna njagala mateeka nga gakola nga teri bubbi buli muntu afuna kyalina okufuna ku musolo gwe ng'ensi etambula Uganda yakwama yafa yatuula yakwama yensonga lwaki buli kimu bakibba bubbi bwaba mwana yakonziba ono sebbanga Uganda sebbanga twagala giriisa efuuke Uganda yeyagaza eve mbwa sebbanga eve mu full stop Uganda kati bagiyita sebbanga muto wa full stop kubanga yakwama bana basajja bagituddeko bagituulira ne baginyola n'ensingo bwe kati tuyina kulwana gizange ensingo tuginyogere esobola okuddeba gatutuule mu bulungi Uganda tugitambise bulungi banange nazino bulungi atera na nyoka enswaso etayandula yerege engalabi mukkirize nti mbabuuzizaako naye kange ne mpumuze engalabi yange tusisinkana olunaku lujja kuba kampumuzemu engalabi lwakusatu either lwakusatu ba lwakuna I might come back unless ngaliwo breaking news ne wati wali breaking news mu dekempo mule mpaka Thursday neera tebwabula binzijayo speed botuvuga nene nnyo mwali bade mutu wako temuntu mulamu so bebe bintu bimbagamba so chenjagala basaba buli muntu yenna kati ayogera trash against Robert Kyagulanyi mumuleka afire mu film don't reply those political condoms and political prostitutes bobate wali kikolwa tebabeerawo wabeera ebikolo bavaayo n'abafa bavaayo kati ngwa wali omulambo gumbidde gwavaayo omulambo gumukaako gwavaayo gino gyemire mukikasiba nte yenna azimbulu kusalinga embizi za nadizi nayayogera mbantu amaaso gamutwakadde alinga enkwenge emazizi omuwemba mbwatengera kuwagira Kyagulanyi tuyina ebizibu mu Uganda abantu reasoning capacity yaabwe ya local village naye ng'ali ku international level in parliament yenna azimbulu kusalinga ng'embizi za nadizi mbunemba ba parliament emyaka 10 badde mu parliament tana de toyas mirubaga ne yagamba yagala kuddayo yawoza mbongera kubera wachani bagira cha deya mubikibe mukola noda katolu bwa matacha ina de yoro babijjamu de babisalamu ajja bologa so mbabulidde embulire tefa yonna information jemba wanze njiba wanenji batera unengera nekola ebyange mumanje mujjamu je mutwala naye mukama bakuma takumira mpeera information jemba dola mujitwale nga nkulu naye omulamuzi nga nfundikira tata tukusabulungi nnyo judgment je bakuwadde bwe bene ekyukamu aizulu nze yange njitaddewo je nafunye je bakuwadde njitaddewo bwe bene ekyukamu bitero bitusamu aizulu njara kufundikira nga atumira ku Haji Hussein Kyanjo atata affe mune kulika yemba tamanya ngamba ebale bakuplanning bagenda kumiza omusu naye ala abaya kubusiza mbatamanya ngamba yebale nnyo balire ddala Haji Hussein Kyanjo kutumiddeko mukama akusuuse osobola okugenda mitala manjo ofuna obujjanja bebusinga kaawo naye bade bakututte jajja we bale kubuka manyo ga mpisi ne bade bakututte mukama akukuume atakomera mpeera mwena batumiddeko mweraba